Ekibadde ku ddaaku omuyimbi Sheebah asiibuludde munnange ate omuyimbi King Saha okubadde n'abantu abalala. Wabula mu katambi kano Sheebah abadde aleze munnange ate Amiru mutabani we. So bye ngenda okubeera nga nkulagako kw'ossa ate Spice Diana alina ebintu by'alisiivinze munnange ate agenda kubeera ng'abigattako. Agattako munnange ate ebirala okubeera ng'agenda kuddamu munnange ate okusiibulula abantu. Maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu bujjuvu. Kaakati nno omuyimbi munnange ate King Saha akyaliddeko wali munnange ate Sheebah. Actually enkwatagana ye ne Sheebah si yaakati, tetandise mu nnaku zino. Actually enkwatagana ya Sheebah ne King Saha eviiridde ddala wala nnyo nga bw'okiwulira. Era nga baludde bonna nga ba mikwano. So olunaku olwaleero Sheebah musiibuludde kw'ossa n'abantu babadde nabo nga boogezaako okulaba akatambi ako. Nengeddeko ku Amiru, mami we abadde amuleze naye omwana ye abadde tali mu kulya munnange. Oba ndowooza yabadde yamuwadde dda. Naye olaba munnange ate obukumba bw'abadde amwambaza bambi abadde anyumye mwana mulenzi munnange ate Amiru nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Kabadde kakutte nnyo munnange ate vibe wali ku mukutu ogwa TikTok. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko wali Spice Diana alina ebintu by'alisiivinze wali agenda kubeera ng'abigattagatta. Mubaddemu emigaati kw'ossa n'ebintu ebirala. Katusooke tubirabe ndyoke nkuze. Ramadan Kareem to all my Muslim fans. Bana ikatalu kusali mokwebaza Mama Bread bebalituwa emigaati batuwadde emigaati ebimu ku bye tugenda okuwa abantu baffe for Eid. Fans of Spice Diana, Mama Bread is sponsoring the emigaati. Thank you so much. Mubanebalisa era wala omugaati gwonna ogwa Mama Pride banange bya buli kubanga baddiza abantu. Thank you so much Mama Pride. We mujje bane Allah baddize wo bino byonna emigaati giri over 100 and even more. Bena tuzigalira abasiraamu ennaku olwaleero bani babanga besalaama abasibe bonna besalaama bafansanga besalaama road banange Mama Pride enkoze era mbawagirire ddala wonna walabaka Mama Pride bread wagira gula buguzi mugaati ate muwooma banange gwendya bazenga batudduukirira ebbanga lyonna ebisibe by'enjawulo batuddiza abasiraamu Mama Pride tubeeredde ngawo. Thank you so much. We mujje Allah baddiseewo. Mukatambi ako munnange ate Spice Diana so bw'atyo munnange ate bw'alabiddwako. Jjukira nti nno tuli munnange ate mu kiseera kya kusiiba esayidi eno era nga kinaatera okuggwako kubanga ndaba ne Eid nayo esemberedde munnange. So nja kubeera nga nkuwa update yonna enaatambula munnange ate ku Spice. Wabula nga nkuzizaayo ko wali ku muyimbi King Saha. King Saha yavuddeko n'asharinga akatambi kano. Akatambi kano nga bw'ogezaako okulaba mu nnyumba ye mulimu woofiisi era nga yabadde agiseetinze bw'atyo nga bw'ogezaako okulaba. Abadde n'ekitabo munnange ate eky'Ekiyisiraamu ky'abadde ali mu kusoma kiyite munnange ate Quran wali gy'abadde ali mu kusoma kawungeeza awo.
munna ng'ate akikwasaganya esayidi eyo omuyimbi munna ng'ate King Saha. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasita obeera ng'osubscribinze.